waffe omulungi ali ku mukutu guno ogw'okulima n'okulunda baneenkwanirizaako nnyo we bali kutulaba bali kutufolowinga buli wondaba bwoti nga nnyambadde bwe nti otegeera nti omusajja we ayingiddewo n'amagezi ag'okunywa era bagobera omukutu guno mbeera bwe nti njagala muntegereze mbeere nga ndi wanjawulo kumalemega alaafiringa afaanana gundi oba ye mulimisa gundi ng'alinga amufaanana edda kasonda babwoti nga ndi bwe nti era we ndiba nkyusizza ekyambalo ekirala mu nsonga ez'okulima n'okulunda era nja kugamba nti bane twakyusiza kati eno nakyusiza mu ne kasola bamwamika jaketi otegeera nti azze mu nsonga za kulima na mu nsonga za kulunda kakati mule bafu mulungi nti subscribing ku mukutu guno ate era olayikinge ku mukutu guno wamma tujja tugenda mas commenting sharing link bane tegeeza nti omukutu guno eno gutambuze bane kaso subscribing era nolayikinga oba tuzaamu amaanyi namwezaamu amaanyi n'ennyambala jaketi yange n'entangamba nti kati ngenda somesa omulimi wange ayingire mu kino ngenda somesa omulimi wange agende mu nnyaanya agende mu bitooke agende mu nkoko agende mu nte bwegamba bwekyo bwekiri okitegeera wema oba okoze ekyo kiba kituza amaanyi oba leero ndikulaga ki oba ndikusomesa ki ndikusomesa ku mmwanyi emmwanyi yebimu ku bintu byetusomeddeko abasinga abantu bagagawalidde mu mmwanyi abantu bafunye omukisa mu mmwanyi abantu bazimbye amayumba bazimbe amayumba mu mmwanyi mmwanyi kyabugaga kyovula nti gavumenti yateteeka nti wabeewo akuŋŋaanya akasente nga yavunaanyizibwa ne tukikuba ntugamba nedda ssebo ow'ekitiibwa ne tukikkiriza emmwanyi esigaye mu mikono gy'omuntu lwaki kubanga kyokka kyetusigaza ekiri mu mikono gyaffe esobola okuba nga kituwa ssente omwana waffe omulungi oba olaba emmwanyi eno emaze emyaka 3 gyokka naye yatandika dde okusako bw'olaba zino tolowooza nti tutandikidde ku zino eno nti zino ezitandika nedda emyaka 3 eri green emyaka 3 empeka oli kugiraba emyaka 3 yatandika dde onogebwako emyaka 3 ekikola kiringa muzigo oba oli kukiraba kati omuntu anaafuna mu nsonga zino ez'okulima emmwanyi wansi gwe musingi kyobola omuzadde omwana we anaba nga alina future kyolina okuba nga okola kiri ekintu kimu muteeka ku ssomero lirina standard y'amaanyi omwana ajja kuvaayo nalabako omwana omukamba seseeko wali tuli mu nsonga za kulima omwana yava mu ssomero nga essomero lirisomesa bulungi naye nga yabaddeyo omu ku baasemba naye bwe yajja mu ssomero lya gavumenti olwokubanga ye likola bubi ate ye yakulembera eyasemba nga ali mu baana nga 7 kuba essomero yali ddene mu baana nga 7 mu lya gavumenti ate ye yakulembera lwaki kubanga gye yava lyali essomero yasemba naye nga lisomesa mutindo kakati bw'obanga oyagala ofuna mu mmwanyi sooka wansi wano olina okutandikira emmwanyi eno osimye ekinnya kyo bulungi osimye ekinnya kyo fuuti emu kitundu oba ku fuuti 2 okitaddemu manyuwa oba obusa bw'ente sandikwetaaze gwe omulabi waffe omulungi gwali otulabira ebweru oba olutulabira mu Uganda oli mbaali oli mu mbale kuba gye basinga gitumanyi gye basinga olima emmwanyi ne mu Buganda gye basinga okulima emmwanyi n'ogamba nti ngenda kubanga ngenda mbenga ngwebigimusa birongose mu ng'oli mulunzi gwoba mulunzi nabaki ntera okugamba nti omuntu omulimi olina okubeera nga oli mulunzi omulunzi olina okuba nga oli mulimi kakati bw'oteeka obusaabo mu kinnya kino bukyabule bulungi okitegeera deete emmwanyi yo giteekemu okitegeera ekinnya kino bw'osima fuuti bitegeeza ekinnya tekijja kwanguwa kuzibika kijja basobola okulembeka amazzi bulungi kijja basobola okuba nga kiyisa empewo naye abasinga tusima obunnya osima 2,000 nga gwesimba emmwanyi naye nga weewaana nze ndi y'omu ku balimi ab'emmwanyi ab'amaanyi toliwo amaanyi nga byokoze tebiri mutindo okitegeera nze manyi ng'okulima kuno n'okulunda bizinesi manyi ng'okulima kuno n'okulunda bizinesi ewedde emirimu n'olw'ensonga eyo nga tunaafuna twongere okutumusa emmwanyi zino tukozesa omutindo bwe tuba tukozesa omutindo emmwanyi osimba emmwanyi emyaka ena nga tenakuwadde empeke bwebanga ekuwadde nnyo okuwa obumuli buno obusooka mu butabi buno obusooka nekuwayo obumwanyi obulonderonde naye eraba emmwanyi yakamala emyaka 2 oba 3 naye ogiraba engeri gyerotamu yatandikibwako nadde okunogebwako oli awo ogamba emmwanyi sola gisimba erwawo kubanga togiriisa erwawo kubanga togiwadde kisinga emmwanyi simba nkalu ate ng'olina obusa ogenda kusima kinyanga gw'osimbamu okulaba okuuzi wali ng'ogenda osimbamu tolowooza na ku mutindo gwa mmwanyi totegeezedde nti nno emmwanyi yekimu ku kyobugagga ekitubeesezaawo kisobola okubeezawo famire yo olima otya nga tosimbye ku mmwanyi gwe omulabi waffe omulungi ne weetenda nti oli mulimi asinga naye ng'oluusi n'emmwanyi tosimba oyagala bino ebiggwawo amangu kankugambeko okubeera omulimi ow'amaanyi olina okubeerako n'ebintu ebyangwa for example ntera ogamba nti bw'obanga oli mulunzi wandibaddeko n'ebintu ebirwawo okwo katugeze ng'ente bw'olunda enkoko zigenda mala emyaka 2 ziveewo
mpozi ate ogenda zaawo naye bw'obanga otaddewo ng'ente obanga otaddewo embuzi otaddewo ebiso omanya nti kino kya buwangazi bizinensi. Kati ne ensonga zino ez'okulima bw'olima ennyaanya n'olima watermelon n'olima kasooli eyo mmere teekamu ebintu by'obuwanguzi ng'ebitooke oteekemu ng'emmwanyi. Simba ku miti naye gwe bw'osimba pulaani yo ettaka liryo topangisa n'ebintu by'osimba osimba nnyaanya osimba bintu bino ebyanguwaama ebiva amangulu monde mulungi okusimba naye muwerekezeeko n'ebisobola okuba nga biwangaala bw'osobola okuba nga obijjamu akasente. Mukutu gwa balimi n'abalunzi bw'osubscribinga nzogera kunzizaamu amaanyi emmwanyi jangu mu inbox. Oyagala kuyigiriza mwanyi, oyagala kusomesa mwanyi, oyagala kutegeera bya mwanyi, jangu mu inbox gwe obuuze ekibuuzo nze nja kuba nga nsobola okukola ki okikuddamu. Yenze Matubu Sylvester ate era yenze Binzi. Kambagala nnyo bannange baga nti mugwere omukutu guno. Bye bye.